Supreme Mufti Sheikh Slimani Kasule Ndirango atukidde mu kitiibwa n'aggulawo omuzikiti okuzimbiddwa n'essomero ku kyalo Namirembe mu Gomola y'e Busana mu disitulikiti y'e Kayunga. Tukusaba ekifo kino kigasa abasiraamu bagasibe mu kyamaana mu busiraamu basome olw'okusaasira ku Allah n'ekisa kyo. Omuzikiti n'essomero okuzimbibwa kyaddirira Supreme Mufti Ndirango okulambula ebitundu by'e Kayunga n'emikono gye buvuddeko n'asanga ng'ebitundu ebimu temuli mizikiti n'amasomero. Mu kwogerako eri abasiraamu asabye gavumenti okulaba ng'eyongera okusomesa eddiini mu masomero kiyambe okukuza omwana alina eddiini kubanga omwana akuziddwa mu ddiini tasobola kukola bintu bitasaana. Bwekuba kutemula talina kyawuliramu kubanga eddiini teriimu, bwekuba kubba, bwekuba muntu katayimbwa kutwala bodaboda ya muntu n'ebirala ebifaanana bwe bityo abatawuliramu. Oluvannyuma abasiraamu bamutonedde ebirabo. Bo abasiraamu baluwa batisizza okwaŋŋanga omuntu yenna n'agezaako okulemesa okukyala kwa Supreme Mufti mu kitundu ekyo. Kino kiddiridde abamu ku basiraamu e Kampala mukadde okuddukira mu kkooti nga bawakanya ekya Supreme Mufti ate okulayiza yali disitulikiti kaadi wa Sheikh Mubajje nga bagamba nti ono akyali memba wa Uganda Muslim Supreme Council so nga ye akiwakanya. Teri muntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwa wabuvunanyizibwa n'abeera nga akumpanya abantu bakulembera. Nabbi Muhammad Allah yagamba nti nabbi yagamba nti atajja kubeera ng'afuna olusulo ejjana wadde okulunja. Mu kusala jjuma ebadde ku Masjidi Al Hijra mu Arua Town, abamu ku basiraamu bategeeza nga bw'eri eddembe lyabwe okwegatta ku kiwayi kyonna okusinza. Ekigambo ekyo kyatandikira mu nsi eya Turkey ne batandika okutematema mu busiraamu abalabe b'obusiraamu. Bino okubaawo kivudde ku disitulikiti kaadi wa Uganda Muslim Supreme Council mu Arua Abu Jafar Shaban Karara okuddukira mu kkooti nga bakanya okuteekako disitulikiti kaadi wa Supreme Mufti kubanga ono gwe baateekako mmemba w'ekiwayi ekya Kampala mukadde wadde nga yawummuzibwa kuba kaadi. Basoose mu kkooti enkya leero nga ab'e Kampala mukadde bagamba nti woofiisi ya Supreme Mufti teriiwo mu mateeka kyokka omusango abandirangwa ne baguwangula. Ye Sheikh Murshid Buwembo asabye abayizi abasiraamu okwagala eddiini yaabwe n'okugijjayo bulungi nga bali mu bantu kyongere okunyweza obusiraamu mu ggwanga. Okwogera bino abadde ku mukolo abayizi abasiraamu okuva mu masomero ga siniya 8 ag'obusiraamu bavuganyizza mu by'eddiini nga babadde ku ssomero erya Emirates College Nkoyi Mwakiso. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم أجورهم ويزيدهم. Buwembo agambye nti ebiseera by'obusiraamu eby'omu maaso biri mu bamusaayi muto, bwatu n'abasaba okusoma ennyo eddiini yaabwe n'okujagala. Katonda abaana baffe abatwalira awo ekyo kye balaze kye baba babeera nakyo. The completion of this event successfully shows how much these people have invested. You are the young people with whom we shall put trust and confidence. Neshe Yabira Kakoza nga yakulira ekibiina kya Precious Charity Hand Organization n'abasiraamu okuva mu United Arab Emirates bawadde abasiraamu b'e Kawempe obujjanjabi obw'obwereere. Tuyamba kuba baganda baffe bannyinaffe abalwadde abakosefu abatalina kuba nti balina obusobozi okuba nga bakola ki bejjanjaba. Nebaza nnyo Sheikh Adira okulaba nti atuleetedde wano okujjanjaba abatuuze.